ogera ne kumuwala waffe oyo Juli Sebutinde kye yakoze mu Bible kyali kibaddemu bwe kyabaamu kyaba kitya. Leero waliwo ndabyeko ekiwandiiko ekinene nnyo ekifulumye nga Uganda yeegaana okubanga teri ku side nga government ya Uganda yeegaana nti teri ku side ya Juli Sebutinde nti era position gye yatekinze ye ng'omuntu independently so see Uganda as government ya Uganda. I just want to thank God for that. Ekyo nkyebaliza Mukama olwakuba museveni yeeganye position eyo. Kati betugenda biraba tulabe ku muwala wa Uganda oyo kiki kye yakoledde Uganda. Kyali kibaddewo mu Bible, kyali kibaddewo mu Bible era nga kireeta n'omukisa. Kambabulire Africa eyinza ofuna omukisa ogwejjako occupation y'abasajja abeeru olwoyo omuwala ogu ekyo kyakoze. Ayinza okukiikira bannansi ba Africa, bannansi ba Uganda oba Africa at large okubanga tuyinza okuvibwako korone y'abasajja abo abatufuga nga batufuga indirectly olwoyo omuwala omu kye yakoze gwe bayita Juli Sebutinde. Simumanyi naye biblical view yamukutte. Nze bwe nsoma Bible mulabamu ne mu Bible mwali era n'omukisa gwayinza okugonnomola ku Uganda, omukisa gwayinza okugonnomola ku Africa, omukisa gwayinza okugonnomola ku banna Uganda. Byonna mu Bible mwebiri era tugenda kubanga tubitunulira nga tukomparinga Uganda ate ne Israel. Now ebintu ebiri mu Israel bifaanaganya ddala n'ebiri mu Uganda olwaleero. Naye bo enkwata gye bakwatamu ensonga zaabwe eyo naffe bwe tuyina ogikwata. Senga tubadde nga amagye gaffe tegali under Rwanda, tegali mu occupation ya Rwanda nga bwe nabagambye nti baba groupinga battalion nebanga ekulibwa Munyarwanda nga bawakinga under omuntu Omunyarwanda ne bakola orders z'Abanyarwanda ffe ne batatuyamba. Senga naffe babadde batuyamba nga amagye gaffe gasobola okukola Isirayiri kyekola, senga omulambo gw'omunnayuganda omu guzitowa Abanyarwanda 27. Isirayiri bw'ogikuba yo tekaya nesooka kubala mirambo gyayo, tepapa kukuddiza. Bw'ogikuba nga luli bwe baakera ku makya nga bagikubye bapoozingamu ne babala emirambo ne bakakasa nti batuseemu abantu 30,000. Kati buli mulambo times 7 awo ne bakulumba nga bwe gitawera weewaawo tebajja bavaako. Bwe gitawera tebajja bavaako. Senga tubadde n'amagye ga Uganda agalina amagezi nga tebakkiriza kukolera wansi wa Rwanda, ekyo senga kyekiri e Uganda. Ekyo senga kyekiri e Uganda kubanga ebintu byonna Isirayiri byeyitamu mu Uganda bye tuyitamu. Naye bbe ebyabwe babikwata bulala. Kati ebyaffe tudda mu kukaaba bo tebakaaba. Bali yakitinga bayanukula. Bw'obalumba bwe bakulumba. Bwe kakutanda n'obakuba n'obasembeza emabega mayiro emu. Ekyo kyo ne bannayiba baabwe bakimanyi. Bwe bakomawo batwala mayiro 7. Kati togezangako n'oyingira mu nsalo zaabwe. Bwe kakutanda n'obaza emabega mayiro emu. Bwe bajja bakukuba mayiro 7 ate ne bazisimbawo fulaga yaabwe ate tebaddamu kuvaawo. Bwe batyo bwe bagaziye. Tomulumba takulumba. Bw'omulumba n'akulumba akusuuza by'oyina. Eyo doctrine senga tujja adoptinga, senga tukwata ekyo ne tugenda n'ekyo twandibadde mu mirembe. Ebizibu ebitutawaanya mu Uganda bye bimu n'ebya Isirayiri naye enkwata gye bakwatamu ebyabwe. Kati ffe problem weeri ife kwe kujja ne bakubuulira nti Katonda wa Isirayiri ajja kujja kulwanirire nga gw'otudde. Katonda wa Isirayiri alwana ng'ali n'Abayisirayiri ne bakuba omulabe waabwe ne bamuwangula. Kati ffe bano abajja okukubba abakubba bakugamba gwe tozaayo Katonda wa Isirayiri waali. Katonda wa Isirayiri alwana naawe era bo bwe bayimirira alwana nabo. Alwanirira ayimirira nabo ne bakuba omulabe waabwe ne bamukakkanya.
olwaliro byenziza okwogerako ago ge mazima ga Bayibuli. Ago ge mazima ga Bayibuli. Waliwo okusooka byendagala okujjawo wano mu politics. Okusooka byonna ndowooza nja bibaleetera enkya oluvannyuma lw'ebintu ebyetoolodde politics eyeetoolodde Museveni ne Kagame. Baateesezza mu kyama ng'ennaku z'omwezi 11 ogwokubiri bagenda kuddukako mu ggwanga lya North Korea okwongera okuteesa ku bintu ebitannalabika ku surface oba oliawo omuntu wa wansi by'otannamanya by'otannategeera. Emmanuel nange nkutumidde mukwano. Waliwo ebintu ebitannaba kujja ku surface naye nga biri eyo bitokota ekubiri bye nababiddeko ebifulume Congo. Museveni ne Kagame bagenda kuddukako mu kyama bagenda kugendako e North Korea ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokubiri. But tubagoberera kigere ku kigere. Nja babuulira ebisingako awo katulindeko maybe enkya. Now oba olunaku lwonna najja wano ne mbagamba mu video nnyingi nnyo ezimu ze tusobodde okulaba. Video gye nakola ng'ennaku z'omwezi 7 ogwokutaano 2023. Video gye nakola nga 31 ogw'ekkumi 2023. Video gye nakola nga 17 ogw'ekkumi n'ogumu 2023. N'endala nnyingi nnyo. Mwenna abali wano musobola okunjulira ebintu bye mbadde njogera ku balimi. Emmwanyi. Jjo mwalabye eggulire litaliiko kakwakulizo nga bagamba ebitundu by'e Masaka Rakai n'ebitundu awo byonna birumbiddwa akawuka. Birumbiddwa akawuka, birumbiddwa ekiwuka ekirya emmwanyi. Mujjukira nga mbagamba ebintu ebyo awo njagala okugiriramu katono ndabe nga tukola ki. Video eno ngikola 17 ogwo 11 ino ngenda gikonako katono. Abalimi b'emmwanyi ab'ebitundu bino Kyannamukaaka, Kalungu, Kaliisizo, Bukomansimbi, Kabonera, Bukunda, Nakaseke, Kapeeka, almost Buganda yonna naye okusinga ebyo ebitundu by'ensomye abalimi b'emmwanyi. Eyo video genda oginoonye. Waliwo video endala gye nakola ng'ennaku z'omwezi. Waliwo video endala gye nakola ng'ennaku z'omwezi 31 ogw'ekkumi yino. Abali mu kulima, abali mu sekita y'obulimi, waliwo ekisaanyi kye bakoze, waliwo Museveni ekisaanyi kyakoze n'Abanyarwanda be ababano bakoze akasaanyi akagenda okulya ebibala bagenda kayiwa mu Uganda. Akasaanyi kano si buli ddagala nti noligenda kukatta. Ojja ginoonya n'eyo nayo. Ojja ginoonya eyo nayo. Waliwo video endala gye nakola ng'ennaku z'omwezi 7 ogwokutaano yino. Muwulire Museveni ne gavumenti ye balina olukwe olunene, baleese olukwe olunene baluyisizza mu local government zonna, most especially mu Buganda. Bamaze dde okupolota bakyamaani ba LC5 bonna mu Buganda mu butamanya mwenna temumanyi era sigenda banenya kuba mwe temumanyi. Kati nze nkibaleetedde leero mukimanyi. Bannayuganda mwenna buli omu abeera embeega w'ekintu kino bwe mukirabako. Nayo nayo genda oginoonye byonna biri omwo. Kati wulire eggulire eryabaddewo eggulu. Abalimi b'emmwanyi mu disitulikiti y'Ekyotera bali mu kutya ebiwuka ebifaananyirizaako enzige ebyalumbye emisiri gyabwe. Ebiwuka bino bwe bituuka ku mmwanyi zikala ebikoola obutabi n'ebikulu byako. Abalimi ku kyalo Banda mu ggombolola y'e Kabira bye basinze okukosebwa. Abalimisa mu disitulikiti eno bagamba nti zino si nzige naye ebiwuka ebiri mu kiti ky'amayanzi. Amayanzi agoogerwako bwe gagwa ku muti gw'emmwanyi gatandika
bakkiriza mpolampola okugusensera nga buli kikoola ejjanzi we ligumbye kitandika okuwotookerera. Ekiva mu kuwotookerera kuba kkala kwa kikoola era ekyolugwa ng'ejjanzi lirumba ekikoola ekirala ekiramu. Endi ebiwuka bino gye biryamu yakusensera muti nga biva ku bikoola ebito eby'amatabi agasemba waggulu agayamba omuti gw'emmwanyi okusigala nga gukula. nga bw'ogulaba guno ebikoola byonna ebiwolaba ebya wansi ebikulu ebirumiddwako naye obwawato omumwanyi ogukula gye gugenda kugukola ki kweguliibwa tebugwe tumaze okugulyako wano oba bumaze okugulya wano obumaze okugulya kati oguba tegukyeyongerayo gukomyawo birya makoola ebireka obutya obwereere. Munaku mbale bubazi ogenda okulaba ng'ekikolo kyonna eky'emmwanyi kikaze. Kadya emmwanyi yonna ne bw'oginyigamu ne webanga ebadde ng'ekuze nga bw'oginyigamu ebaluka bubalusi nga temukyali mulamwa paka omuntu gwonna gwonna gukola kiwe kusaanirawo ddala obutasigalawo kantu nakamu. Tuliko omusiri gw'omulimi gwe tutuuseeko ng'amayanzi gagumazeewo ng'oyinza n'okulowooza nti oluyiira lwe luguyiseemu. Abalimi bagamba bagezezaako okufuuyira ebiwuka bino eddagala lye bamanyiiko kyokka nga balinga abasiwa ensaano ku mazzi. Tufuuyidde eddagala lyonna lye tusobola naye obuwuka buvaako ne budda buzzi ku muti muki mulala. Eddagala lye tubadde tusuubira liguliddwa mu buli ngeri kigaanye okutta ebiwuka bino bwe biva ku guno ng'obifuuyidde nga bidda ku guli. Omusana gwakala bikka wansi obiva wansi nga bigenda ku muti omulala. Gavumenti etuyambe tufunire eddagala. N'ekika ky'ebiwuka bino abalimi kikyabalimi okutegeera. Tusuubira nti ziyinza okuba enzige oba si nzige naye nga kiwuka kino kyakajja kipya mu kitundu tetukitegeera. Oba nzige oba biwuka ki biziridde bizikazizza. Abatuuze beebuuza abalimisa abalondoolanga ku balimi mu bitundu wa gye badda. Baba omulimisa ajja mugenda mulaba. Bafuuka bannakyesirikidde eno tetukyalina balimisa nti anoonya abalimi okumanya obuzibu ki bwe basanga nalwabagwa omulimi n'omukubira essimu okulayirira. Tulina kirala kye tugenda kulizaako kuba zez'obujajja tezitubeezaawo kati bwe ziba zivuddewo simanyi nti waliwo omwana omuto agenda okuzaalibwa zeewo ekirala. Anyi muno mwe tuweerera abaana mwe tusuubira nti singa tuba tutunze mwe tusobola okufuna ekyokulya tusobola okubanga bwe tubanga situlina mmwanyi zino abaana bagenda kulemererwa okusoma. Bino olugudde mu matu g'abakulembeze mu kitundu okuli Fortunate Nantongo omubaka omukyalo owa Kyotera, Geoffrey Lutayo omubaka w'essaza Kakuuto, saako n'abalimisa abavudde ku kitebe kya disitulikiti eno ne balambula ku balimi abalumbiddwa ebiwuka bino. Kalimu emirundi waliwo akasaanyizaawo ddala omutima gukazi ate waliwo n'akalala k'okuba. Dr. John Lutaya nga yakulira ekitongole ky'obulimisa mu disitulikiti eno ategeezezza ng'ebiwuka bino biri ebikoola bya buli kimera kyokka si nzige ng'abatuuze abamu bwe balowooza. Omulimisa ebiri mu kika ky'amayanzi muluzungu gye bayita variegated grasshoppers. omulimisa ekiseera kituuka ne bizaala nnyo ate bwe bijja mu nnimiro ne bitufuukira ekizibu. Lutaya agumizza abatuuze nti ekizibu kino kyakumalibwawo mu bwangu. Kikwatiddwa amavumbavumba nga kikyali mu kafo katono mu nnimiro ntono balimi batono ababadde bakakifuna. Kakati ekisigadde kulongoosa miti egyo gibadde gikoseddwa tugirabirire bulungi giddemu gitojjere. Amagezi gawadde abalimi gakwewala kufuutiika birime n'okwegendereza obungi bw'eddagala lye bakozesa mu kugezaako okwetaasa. Twabalagira okozesa eddagala eriyitibwa dduddu asalamekiti. Mu butono eddagala ate ekitali kiyitiridde ate kufuuka kizibu. Balina okuzirabirira obulungi zireme kubaamu nzigotta. Ebiwuka ebyo ebisinga obungi ekibiwa amaanyi ebeera nzigotta esangibwa nga nnyingi nnyo mu mmwanyi ezo. Okusinziira ku balimisa, disitulikiti y'ekikungula ttani z'emmwanyi ezawera 2,000 sizoni ewedde era ng'ekiruubirirwa ky'okuzongerako kyandireme okutuukibwako singa ebiwuka bino tebisaanyizibwewo mu bwangu. Nabagamba ekiwuka ekyo kigenda kuba tekiwulira ddagala ekyo kimu temukiwulidde omwo. Mujjukira Nabbanja bwe yalambula ebitundu bya mwawe emabega kaawo ente ziri mu kalantiini emmwanyi zikala. Mujjukira bulungi omusajja agambye gavumenti tuyambe omanyi gye byavudde okujja nga tunayita gavumenti omanyi gye byavudde.
omanyi gye byavudde okutuukaawo mbu gavumenti tuyambe omulimisa ye mumulabye mbu agambye mbu abantu bakozese dudu twamukozesa mu 1980 ebintu bizze bikyuka mbu abantu badde ku dudu olabye omulimisa ye bwafana lwaki mu SFC temuliimu mukadde lwaki mu SFC tosanga muntu atunula bwato lwaki bali mu bya bulimi nga mu SFC bavubuka bokka be balimu walolabye yo SFC omukadde walolabye yo SFC omukadde lwaki abakadde mbududu oyo dudu twamukozesa oba 88 dudu olaba n'omusujja gw'ensiri gwakyuka chloroquine simanyi quinine simanyi biki byonna tebikyamusobola ogamba otya nti dudu owa 1980 akyasobola okukola mu 2023 ani ebyo ebiwuka byavudde wamumanyiwa gye byavudde olyoka oyite gavumenti ebayambe kuki mujjukira ng'ekitundu ekyo nabbanja akyesibyemu n'akirondoola n'akirambula ente ziri mu karantini emmwanyi zikaze naye njagala owulira akantu kali ke boogedde bagambye bwe bati sizoni ewedde omwaka oguwedde ekitundu ekyo disitulikiti y'Erakai yafulumya ttani 20,000 ez'emmwanyi mujjukira nga mbagamba mu meeting nti Museveni agambye abaganda b'e Masaka bazeemu okulima emmwanyi Buganda ezeemu okulima emmwanyi bwe baba n'emmwanyi tetujja bafuga emmwanyi efwe ani ajjukira ebigambo ebyo video nzibawadde nkugambye genda mu video gye nakola nga 7 ogw'okutaano 2023 genda mu video gye nakola nga 3 ogw'ekkumi 2023 genda mu video gye nakola nga 17 ogw'ekkumi 2023 ne video endala nnyingi nze omu ku babadde basinga okwogera ku by'obulimi nga mbakubira tooki gye tulaga era mu video zino mulimu video emu gye nabagamba nti TV z'ewaka zigenda bireeta mu maaso eyo naye ffe tubibawadde kati bamaze obbakaliza emmwanyi bagenda baleetera emyoga siringi 7 parish babavume nga bwe mutayagala kukola abantu baganya okukola balemedde mu bwavu baganya okukola balemedde mu bwavu gavumenti tuyambe omwana wuno waliwo wano omuntu ataddewo comment agambye pastor njagala ebiwuka birye n'abalima emmwanyi nammwe bibalye kubanga temuyina magezi kati ekyo kyawandiikibwa kye tugenda okusoma kw'eyo ensonga kiri mu kitabo ky'ekyabalamuzi essula 6 okuva ku lunyiriri olusooka kyekinteesezaako ekyawandiikibwa ky'ekyabalamuzi essula 6 ebintu bino tuzze tubyogera ako kabano Museveni ne gavumenti ye tebaagalangako bannayuganda kugaggawala tebaagalanga kubanga mubadde muli mu kulima duli bagambye Rakai yafulumya tani 20,000 tani z'emmwanyi tani emu ng'obadde okomeredde ensawo za kilo 10 tani emu ebeera ya nsawo 10 eyo ye tani naye ne bagira ensawo kitegeeza ensawo eza kilo 10 zaali ensawo 2,000 kati Museveni tayinza kukigumiikiriza nti ensawo 2,000 ejj'emmwanyi za kilo 10 zaava mu Rakai ate ne mulaga nti mulwana nnyo okwongerako waakiri muleete ttani endala oba omutwalo omulamba ekyo tasobola kukigumiikiriza eziriwo ziyina kufa bwe tubyogera nga mugamba Lumbuye yaleeta propaganda ku social media n'atandika omuyigiriza banne abaana babeera ku propaganda kati propaganda mumulimu physically propaganda wa Lumbuye gwe yaleeta ku Facebook wuuyo si birooto kati si bya social media wabula era muyita gavumenti ebayambe Lumbuye no mujja mwasimula bugolo wanudde Lumbuye mujja mwasimula bugolo kubanga buli muntu lwayogera propaganda tekubulako kigambo Lumbuye propaganda wa Lumbuye propaganda wa Lumbuye
propaganda wabalumbuye kati mugenda mutulamu Masaka mumulimu guleta Masaka nabamenyera n'ebitundu byonna nti mwe mulwana kwongera kutanize mwanyi Museveni alwana zikenderere ddala nti bwe mwafulumya tani tani 2,000 teyeba katulo okuva ku olupaka n'olwaleero mubeera mutya ne mwanyi eziwera tani 2,000 nababuuza nga mwerimba mu gavumenti ekola nnyo okulaba nga muzaawo emmwanyi ezasooka eri luutu eyasooka ani yazikaza neze Kenya zaakala neze Tanzania zaakala lwaki ze Uganda neze Congo zaakala lwaki za Uganda zezikala neze Brazil zaakala lwaki ezaffe zezaakala mu Uganda kati Museveni alwana muzeewe mwanyi mukakasa alwana muzeewe mwanyi mujja bitegeera ku mpaka kati tugenda kisanga mu kyabalamuze essuula 6 bwe tuyingira mu politics kuba ffe tusoma Bible and politics naye omulimisa ye mumulabye eyo feesi bwetyo tesobola kukola mu SFC kubanga amaanyi gali mu bavubuka amagezi gali mu bavubuka n'obusobozi sigambye nti abakadde baba tebasobola baba basobola naye waliwo omutendera oyo omuzeeyi yakoma ddi okusoma ku birime ebiriwo eby'omulembe guno yakoma ddi okutunula mu bitabo okubeera updated wateekwa okuba senga gavumenti ebadde erimu amagezi ng'eyagala abantu okubanga bafuna senga erina abalimisa ab'omulembe guno abajja mu mulembe guno naye wulira muzeeyi atudde bwe yazuukuse mu buliri n'ajjukira Dudu owa 88 era atuzizzaayo mu Dudu ekinaddamu atugambe Firadani ye yavaamu envunyu ezaali ebitooke ebintu ebimu byenjogerako mbimanyi kuba naliwo muzeeyi Katongole yabitukwaka nga tubiraba oyo omuzeeyi agwana kubeera mu budde bwe obw'eddembe kati nga yeewummulidde nga waliwo abavubuka abamu abalina olaba essimu yeesaana okuteekawo essimu gye baapudeetinga neebeera ne software omupya oyo omuzeeyi yakomadde otunula mu bitabo yakomadde okusoma okutula mu kiraasi okusoma ku mbeera z'obudde eziriwo kati atubuulira Dudu abazeeyi mukkirize mutuuleko abaana be mwazaala babaweerezeeko Dudu lyali ddagala lya birime nga tuliteeka ku bitooke nga baabiteeka ku bintu ebyegundi lyalinga lya kiwunga nga baliyita Dudu mbimanyi twalikozesaako ne mu nnyaanya nawa mu myaka nga oba lyakoma okukola ndowooza ali 90 nga tuyingira 90 twalikozesa mu 1980 something around there lye lyaliko ng'eri ebiwundu ebya kisimanyi waliwo gamatoxi simanyi waliwo biki PPF gamatoxi nga waliwo tumbosaidi asiporo aspirini byonna byavaako y'omusajja atugamba ebyo bye byaliwo mu bisoro mu bantu ne mu bulimi liri ddagala lyabeerangawo okuba empiyi ng'olubuto gya nga bakuleetera tumbusaidi kati olwaliro kyanoonya tumbusaidi n'omufuna omusajja atuzaayo ku Dudu getin sal getin kirabo yingira otubulire gy'ovudde essaawa zino obanga eyo feesi temujagala mu SFC lwaki mulowooza nti ffe tugyetaaga mu by'obulimi egyo emyaka bwe giba tegikyasobola kubeera mu SFC lwaki mulowooza nti ffe tugyetaaga mu by'obulimi mbusemanyi MP Rutaya n'ennaani bazeeyo bakola ki bwe twabagamba ebintu ebyo abantu mwabibasomesa mwali muyiwa ebigimusa ku mmwanyi ezo bye baabaweeyo tetwabalabula nti temukozesa ebigimusa ebyo Rutaya wali luddawo okugamba abantu ebigambo bino bye tubabuulira saabalabula ku miti gye baasimba mu bikondo bya Yunura ne mbagamba gigenda kuvaako ebiwuka ebifaanana enzige ebifaanana amayanzi naye nga birya green yenna mujjukira nga mbyogera nti Uganda bwe tutalwana tugenda kubeera ddungu
mujjukira nga njogera ebintu ebyo gwe Lutaya wali luddawo bisomesa abantu bo obiba wababiwulire babitegere ng'obudde bukyali okimanya amasomero geeyo n'amakanisa ne biki basimbye ebiti ebyo ebivaako ebiwuka ebyo mumanye ebiwuka ebyo gye biva omulimisa agambye mbwe ekibireeta kusimba mmwanyi nga zeefuutiise kyogamba bw'osimba emmwanyi nga zeefuutiise kizaala ebiwuka naye bannange n'omulimisa se baleese idea emmwanyi temuzifuutiika emmwanyi ebeemu endala ebeere mayiro kati omuntu abeere n'emiti emeka ewaka oba leero lwe lwasoose zifuutiika mbwe byebiwuka ekibireeta kufuutiika mmwanyi ayushuwa lengera embuuzi tetwabibagamba ebintu ebyo twabibagamba mwaka guwedde mukaabye kati abaganda bagamba omusango bijanjaalo obikkuta kiro obirya misana obikkuta kiro gwobirya noddaawo nobostinga noniigina naye otuuka ekiro olubuto ne lweggunda ekijanjaalo tuuka kiro nga bane mumperekereko bane naawe nange luli nakugamba omperekereko wire nogaana kati naawe namwe mumperekereko ng'ekijanjaalo kifuuse ekijanjaalo abaganda bakijjamu olugero omusango bijanjaalo obirya misana obikkuta kiro era beera ng'owerekera banno nabo olunaku lumu bajja kukukwasa muganda wange ate ng'ebwera olinga awulirayo omuseeso aŋŋende kane kwange ekino efesi museveni zagoba mu SFC zatuweereza mu byobulimi naffe mu byobulimi twagalayo ab'omulembe guno abantu abazeeyi temugamba nti nno mbanyoomye no njogera ku bazeeyi abalemedde mu mulembe gwaffe njogera ku bazeeyi abaganye okuta tubayambeko Katonda alina ensonga lwaki yakola ekintu ekyo nga kiri mu process gw'owulira ng'ogenderedde olina okubaako n'abakuddira mu bigere muzeeyi ajjukira Dudu era amagezi ate atugambye kadudu katonotono temukasusa bannange temukasusa ate muteekemu katono tabula yawo Dudu okiyiweko tulabe oba ekintu ekyo kinaafwa temumanyi na bintu gye biva temumanyi ebintu gye bitandikira bwe tubibabuulira ng'obudde bukyali nga mugamba propaganda firuza hate ngenze mukumba wumba wiiki ng'obudde bugenze ku Sunday oziti Monday ku Sunday tetwaliwo ndowooza naye ebyawandikwa bye tusomye mu wiiki eno twasoma ku bunanfuusi twasoma ku kumanya ebiro mu kitabo kya Luka essula 12 okuva ku lunyiriri lw'ataano mu ennyo tuka ku lw'ataano mu mwenda nga tugamba Yesu yali asomesa n'agamba musobola okumanya ebiro eby'enkuba nti eneetonnya musobola okutunula ne mumanya nti eyo empewo efubutusaawo enkuba tejja kutonnya naye ate temusobodde lwaki temusobola kubala ebiro eby'ebyobufuzi ebiro by'obwakabaka bwa Katonda Yesu bwe yali asomesa lwaki temusobola kubala biro eby'obwakabaka lwaki temusobola kubala biro nti obwakabaka buli mu matigga obwakabaka bwa Buganda musobola okubala ebiro ebirala byonna naye lwaki temusobola kubala biro eby'obwakabaka oba ebyobufuzi ebiri mu ggwanga Uganda ayagala ojja kuddayo mu video gye twakolanga ennaku z'omwezi ziti nga 2 mwe muli ekyawandiikibwa ekyo then twaddamu ne tusoma wano twasoma ku kubeera n'amaanyi n'okusituka okulumba ffe tulumba abalabe baffe nga twakijja mu kitabo kya Samwiri ekisooka essula y'e14 okuva ku lunyiriri olusooka tuka ku lunyiriri olw'e10 nga Bayibuli egamba Yonasaani yakunga abasajja be n'abagamba musituke tugende tulumbe abasajja bano Abafirisuuti abatali bakomole naffe tulina abatali bakomole abatuli obubi nga tetulina kutuula butuuzi mpaka nga tumaze okulumba abasajja bano mu kirombe kyabwe mwennyini
okulaba nga tubeetakkuluzaako. Kolo twasoma mu kitabo kya Samwiri ekisooka essula 14 olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'ekumi. Twasoma mu kitabo kya Joel chapter 3 verse 10. Wano Bayibuli egamba nti n'omunafu agambe nti ndi w'amaanyi. Twasoma mu kitabo kya Bassekabaka ekyokubiri essula ya 6 okuva ku lunyiriri olw'ekumi okutuuka ku lw'abiri. Wano bajja ne balumba omusajja Elisha ne bamulumba naye n'abawamba n'abatwala e Samaliya olw'obuvumu bwe yali alina n'ekyo kye yali akkiririzaamu nti wamu naye waliwo ekyenjawulo abalala kye batalina. So ojja kuddayo olaba evidiyo eyo. Bwe twavaawo twasoma wano His Excellency yali amaze okufuluma ng'amaze okutulaga ekyokukola. Kino kyandikwa twakisoma emirundi ebiri. Twasoma mu kitabo kya Judges chapter 7 from verse 1 to verse 25. Wano omwami ayitibwa ekitabo kya Judges chapter 7 from verse 1 Gideon Bible egamba yakuŋŋaanya abantu n'abaleeta, Mukama n'amugamba batooleko. Ku bantu emitwalo 3 n'asigaza abantu 3. Abantu 3 Bible egamba n'abagamba mutunule mukole nga bwe nkola. Nga bwe ngenda okukola bwe muba mukola. Wano His Excellency yali amaze okutulaga ekyokukola nga naffe tugamba kyanse tulina ogikozesa tukole nga bwakoze kubanga yabeera kyakulabirako mu kino ekyokununula eggwanga. Yakati bannayirako laba ono wama tugende mu maaso. Twasoma ku Jeremiah, twasoma mu Jeremiah chapter 18 from verse 1 to verse 6. Wano Mukama yagamba Jeremiah oba Yeremiya nti kirira mu nnyumba y'omubumbi, kirira mu nnyumba y'omubumbi ngenda kubuulirira eyo. Naye bwe yatuuka n'alaba kye yalaba ne kimuwa message. Katonda agenda okuddamu okwogera naye nga message amaze okugifuna nga Bible ga nti nga bw'olaba ebbumba eryo nsobola okubumba ne bwe kiba kiganye ne mmumbamu ekirala. So naye nga twali ku example okusoma ng'olabako. So neyo video gyero jagendayo ogirabe. Olunaku olwaddako twasoma mu Exodus chapter 20 from verse 18 to verse 23. Nga wano twali tusoma kubanga wateekwa okubaawo abantu abamanyi gye tulaga, wateekwa okubaawo abantu abalina vision. Wano Musa yalina vision y'abaana ba Isirayiri okuva mu Misiri okugenda, era yagicoordinatinga nga ewa Katonda n'abaana ba Isirayiri. Olumu Katonda yali ayagala obbasisinkana wano mu ssuula eno ne bamugamba genda oyogere ne Katonda okomewo otugambe. Ffe byaffe tubikubuulidde, gendayo naawe okomewo otubuulire biki byagamba. Exodus chapter 20 verse 18 to 23. Wano twasomye olunaku lwazzeeko twasoma ku nti ekkanisa esobola okuzikiriza abantu okusinga bwe bandizikiridde nga tebazze mu kkanisa. Kino ekigambo Yesu yakyogera mu kitabo kya Matayo essula 23 olunyiriri olw'15 olwokka lwe twasomako. Yali ayogera ku bannanfuusi Abafalisaayo n'abawandiisi ng'agamba batambula ne bava eno n'eno nga bagenda nga babuulira enjiri, ne basomoka n'ennyanja, ne babuuka ne mu nnyonyi ne bagenda mu mawanga okubuulira abantu enjiri, ne babaleeta mu kkanisa. Naye ne batuuka ne babazikiriza tayimuzi tu okusinga bwe baali nga tebannaba kulokoka oba kukkiriza Kristo. So nga nali ngezaako gamba mmwe abantu, 1 bw'otuuka gezaako okutandika okwenoonyeza Mukama omwetegerere ggwe baleme mukutegeerera. Musome Bayibuli mugitegeere, saba Mukama akusomesa Bayibuli, saba Omwoyo Mutukuvu akutaputire Bayibuli. Waliwo akantu akali ku social media akatambula kagamba
nti omunaddiini oba omusumba ng'alina bayibuli ng'akozeseza bayibuli asobola okubba ssente nnyingi nnyo okusinga omubbi alina emmundu. Omubbi ng'alina emmundu ng'atambula bba n'oli n'akwata bayibuli bwe muba tomumanyi, kuba bayibuli gamba nti abantu bange babuze olw'okubula okumanya. Ayinza obbabba ssente ne bagenda okutuuka okutuula okubala ng'ow'emmundu alina butono ng'owa bayibuli alina zino, ng'alina omusimbi nga yagubbye. Why? Abantu bagaanye okusituka okusoma n'okunoonya Katonda n'okwetegeera bayibuli. Ennaku ezo Sheikh Kiti alina akantu ke yabuulya n'agamba, lwaki nze bwe nzija tombuulira bubuulizi ngeri gye nkonekitinga n'omutonzi wange? Lwaki wabeerawo kayungirizi nti gwa nnyungirira n'omutonzi wange? N'agamba waliwo awo awantu awamu awo ng'oyambuka bw'oti esayidi eno totunulayo, totunulayo, waliwo awo byonna yabyogera Sheikh Kiti, gendayo binoonye, obubaka bwe gye buli. Nze nga mbunoonya, nabagamba abamu ku basumba bange Sheikh Kiti waali. Sheikh Kiti y'omu ku basumba bange, asomesa Katonda, asomesa ensi ey'omwoyo n'ogiwulirira ddala ng'ogitegedde. Naye oyinza okutula ku bintu by'omusumba n'alyoka abula ebintu n'ovaawo nga alinga badde asomesa physics ne chemistry. Bye bintu bye saategererako ddala mu ssomero, sina nkyembijjukiramu. So tunoonye Katonda tumwetegerere, ate tumutegere mu mazima ne mu mwoyo. Ebirala byonna bijja kukugondera. Tutegereganya eggulo twasomye ku Isirayiri ne Uganda part 1. Twabadde mu kitabu kya Genesis chapter 23 from verse 1 to 20. Wano twabadde tulaba ya Ibulayimu bwe yagula ettaka. Ibulayimu yagula ettaka n'afuna n'ekyapa kyalyo, ate n'amakinga sure nti n'abaana b'oyo eyatunda bakimanya, nabo ne basayiningako ne bateekako emikono, n'afuna ekyapa kye nga tewali muntu yenna agamba nti Ibulayimu wano yabbawo. Bwe twavudde awo twagenze mu Amos chapter 1 nga Mukama Katonda ow'eggulu yeewera okukuba Gaza n'enkomera n'olukomera lwakyo alwabye, ng'olwaleero byebyo byennyini bye biri mu Gaza. Olwo olwannanda lw'e Gaza, nkugambye olwannanda lw'e Gaza lulimu olutalo ne olwa Goliath ne Dawudi lwali awo. Nakugambye bali abantu balwana ntalo zaabwe ng'abaana ab'endeemu, baana ba taata omu naye nga bamama banjawulo, abamu bamama banjawulo naye era nga baafuna obutakkaanya. Mujjukira bulungi nnyo Isaaka bwe yali asabira abaana be omukisa, yaddira Yakobo avaamu Isirayiri n'amusabira omukisa gwonna. Oli Esawu bw'ajja bwe yali amusabira yamugamba, bw'onoolwana ennyo olyekunkumula ekikoligo kya muganda wo mu bulago bwo, ewo obulamu bwo buliva mu kitala kyo. Ekitala kyo kye kiri kuwa obulamu. Kati gwe ne bw'onoobiyingiramu simanyi olonde simanyi biki, jjajjaabwe oba kitaabwe yabisimba. Yagamba Isaaka ng'amusabira, yamugamba omukisa okufuga baganda bo, onoomukulembera, teri alirwana nawe n'akuwangula, biki, buli alirwana buli alikusitukiramu oli muwangula. Naye Esawu bw'amala okujja n'amugamba taata, n'amugamba mwana wange ate ani yabbye omukisa, mutowo omukisa agobbye. N'amugamba nange taata mpa, n'amugamba mwana wange, n'amubuuza obadde olina omukisa gumu, tolinayo omulala gusigaddeyo mu lubuto lwo. Muzeeyi n'anoonyaayo n'amugamba mwana wange omukisa gwonna mbadde nagukutegekera nga gwonna gugwo, naye omwana agubbye. Naye kati kola bw'oti, naawe lwana nnyo, ekitala kyo kye kiri kuwa obulamu. Bajja kwekuba asinga munne, era n'olwaliro bajja kukkaanya. Ekiseera kigenda tuuka bakkaanyeemu awo, bateeke emikono ku ndagaano ngera bwe bibadde biri. Naye kyasimbibwa kubanga buli omu aba alina okudda okulivenjinga ku munne. Era Mukama gundi Isaaka bwe yali asabira oyo omwana Esawu avaamu abantu bano abala bonna abaddiriddewo, yamugamba nti nno ettaka lyo lirifuna ku musulo ogw'omu ggulu. Kyova olaba wano enkuba kibeera kyamagero.
naye bukera ku macanga ettaka lyabwe lyonna lyabibiriridde weerito otusulo kiri mu byawandiikibwa. Yamugamba ettaka lyo lirifuna ku musulo ogw'omuggulu. Bo bakoma ku ssuulwe. Enkuba lwetonyeeko luba batandise n'okukola enkuba nga bakoze enkole. Kuba kigambo kya Isaaka yaleka akyogedde, olifuna ku musulo oguva mu ggulu. Naye yamugamba eccupa yo teggwengamu kaloosa, tewali nsi ziyina kaloosa ng'Abawarabu. Omuwarabu akuyitako bw'ati, olunaku lwonna waayise ne wasigala nga wawunya akawowooke nga yayisewo ku makya. Ebibyabyo tebiggwesenga mafuta, ensi ezisinga amafuta z'Abawarabu. Bigambo by'abazadde baabwe byonna bijja kukwata, ekyamafuta tekijja kukwata kiri kigaane. Okitegedde? Baabaleka babaseetinze gw'ojja kukuba ng'ono naye naawe olwananga naawe n'omuddiza. Kati gwe ne bw'ona obiyingiramu simanyi n'okola otya ebigambo byabwe. Era lwaki kiri bwe kityo? One, waliwo omuntu eyambuuzizza ekintu ekyo. Lwaki kiri bwe kityo? Isirayiri bantu bazibu nnyo, ba mitima mikakanyavu, era Bayibuli ekyogera. Obalabira ne gwe genda osome eddungu, genda osome ekitabo ky'okubala oba ekitabo ky'okuva. Mukama yabeeranga n'abalaga ebintu n'abasemberera n'abakola atya. Abo abaana baakera ku makya ne bakola ennyana ne bagamba nti ye Katonda waabwe. Kati Katonda yalekawo amawanga agabeetoolodde okuyita mwago okubabonereza. Era buli lwe bamuvaako, buli lwe beegira bwe bati ne bagira ng'asitulayo eggwanga limu nga lijja libakuba. Gwe soma Bayibuli yonna gy'eva. Bajjukira Katonda nga bali mu ntalo, bajjukira Katonda nga bali defeated. Era yabagamba bwe mulikyuka ne mudda gye ndi nange ndidda gye muli. Era ye yalekawo amawanga agonga okubagolola ettumba. Otherwise senga n'ebya Katonda si bye baliko. Bamala kubeera bwe bagwa mu ambushi bweppa ne babakuba. Era kye basooka okukola nga bakakubwa basooka kuyita abasabi. Nga tebannayita baatirale basooka yita basabi. Abaatirale bagenda okwetereza ng'abasabi bali mu kusantalabaza, bali mu kusontoloboza, kubanga kati bakimanyi nti ekyo. Era Bayibuli egamba nti nalekawo Busuuli which is Syria, nalekawo Syria okukugolola ettumba. Okitegedde? Katonda bw'atyo bw'abagolola ettumba. Era ensonga zaabwe ne Katonda waabwe bwe bazitereeza ng'abatereeza. Okitegedde? Ate ne bali nabo bwe baba nga banyiiziza Katonda agamba bano n'abagamba mwayitirira nnyo okubonyaabonya abaana bange, wamma mwe musituke mugende nammwe mubalumbe mubagire mubasasule kye baakola luli. N'olwaleero Katonda ayinza okukibasasula. Kati ebyo bya bwa Katonda. Now ngenze mu kigambo ky'olunaku lw'olwaleero. Katonda waffe wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukabaza olunaku lwaleero. Katonda wa Uganda, Katonda wa Muteesa, Katonda wa Chwa, Katonda wa Mwanga, Katonda wa Kaabaleega, Katonda wa Oyo, neffe be ba Ibulayimu be ba Isaaka ba Yakobo baffe beebo. Mukama tukusaboke osomese oyigize batabani bo ne bawalabo. Ekigambo kino kibe kiramu, kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerengawo mu Kristo Yesu Omwana Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina. Now nsooke nakyawandiikibwa ki? Kansooke n'ekyawandiikibwa kya Judges chapter 6. Judges chapter 6 from verse 1. Osooke owulire embeera eno gye tuyitamu Uganda. Essula ya mukaaga. Abaana ba Isirayiri ne bakola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi. Mukama n'abagabula mu mukono gwa Midiyaani emyaka 7. Owulidde? Omukono gwa Midiyaani ne guwangula Isirayiri. Era olwa Midiyaani abaana ba Isirayiri kye bava beekolera obuyu obuli ku nsozi n'empuku n'ebigo. Awo olwatuuka Isirayiri bwe yamalanga okusiga, Abamidiyaani ne bayambukanga, n'Abamaleki n'abaana ab'ebuvanjuba nabo babayambukirako ne basiisira ewaabwe ne bazikiriza ebibala by'ettaka okutuusa bw'otuuka e Gaza. So tebaleka kyakulya mu Isirayiri, newakubadde endiga, newakubadde ente, newakubadde endogoyi, kubanga bayambukira wamu n'ente zaabwe n'eweema zaabwe.
bayingiranga ng'enzige okuba abangi bo era n'eŋŋamira zaabwe tebyabalikika ne bayingira mu nsi okugizikiriza. Owulidde? Isirayiri yagenda nenyiza Katonda n'agigabula mu balabe bayo emyaka 7. Kyekiri gye ntandikidde nga mbagamba Mukama alekawo amawanga ago okubagolola ettumba. Naye wulira, ne bakwata ne bajjanga nga Isirayiri emaze okusiga ne bakungula byonna ebituuse okukungulwa byonna ne babitwala. Ne baddira ebisigadde byonna ne babirinyirira byonna ne babitta. Ne bakunyakunya engano yonna ne bagitta. Bo bwe bamala okukungulamu ne babajjako ebintu byabwe, embuzi, eŋŋamira, ente, byonna ne babibatwalako nga Isirayiri etudde bw'eti esirise nga nnafu nnyo. Nga tesobola kusituka kuba amawanga Bayibuli egambye Abamidiyani, abaana ab'emmanga, simanyi ab'omu nsozi z'e Seyiri n'abaani bonna nga baali babeetoolodde nga Isirayiri kubanga yali evudde ku Katonda. N'abagabula emyaka 7 nga basitula omutwe bagukuba, naye baamala gwa mu mikono gya Mukama ne beenenya ne bakaabira Katonda n'abasitulirayo omununuzi. Buli mulembe abadde ajja agusitulirayo omununuzi okulivenjinga kasita baba nga bazze mu maaso ga Katonda. Batuuka okwesalira amagezi ne batandika okuzimba obugundi bwandaaki ne bagwa mu bwandaaki nga beeraliikirira, nga beekweka bwekwesa okuba nga bakungula eŋŋano yaabwe, nga beekweka bwekwesa okubaako ne kye bakola. Okitegedde? So naye Mukama oluvannyuma n'abaddiramu n'abalwanirira. Kati kiri kye mbadde njagalawo ekyokwonoona emmere yaabwe. Embeera eyo yennyini gye tulimu mu Uganda nti bwe tumala okulunda nga Museveni ajja alinnyirira ng'agamba awaliwo kalusu, awaliwo foot and mouth disease, awaliwo simanyi anthrax. Kati mubadde mubazizze mmwanyi zonna ziri ziti akawuka kaaka akatadde kakati kali mu kwonoona. Uganda ne Isirayiri tuyita mu mbeera y'emu. Naye enkwata yaabyo ife tulemeddwa bulemerwa. Omuntu atubonyaabonya ffe atutuulidde akoppera ddala enkola y'abali abatudde ku Isirayiri. Ffe Abayisirayiri b'e Uganda tulemeddwa okukoppa enkola ya Isirayiri yeerwanako etya okweggyako omusa abo abagituulidde. Awo wokka we wali firimu. Naye byeyitamu tufaanagana. Nti bw'omala okulunda ente woolowoleza nti ogenda kutunda ng'omusajja akuteekako stop ng'akwata omunyarwanda omu ng'amuwa ente za bendobendo ddamba ng'ateekako bambega okukwata ente ng'etambula mu bugundi aguze ente. Wabula ye bw'omukubira n'ojja yasobola ogigula. Yasobola ogigula n'agitambuza. Awo ye bw'agigula teba na kalusu, ye bw'agigula teba na anthrax. Wabula gwe bw'oba ogiguza omulala akuweemu ssente bakukwata kusaasaanya anthrax. Ebyo byennyini Isirayiri ebiyitamu era yabiyitamu. Abamidiyani, Abafirisuuti, abaki ako ke kaba n'akatutuulidde mu ggwanga Uganda. Tuliko occupation gwe gy'otamanyi muwendo. Abayindi, Abachina, ngira Bayibuli bwegamba kuliko abaana b'omu nsozi ez'e Seyiri, kuliko Abamidiyani, kuliko abaki bonna batudde awo. Wano owulira bakulembeza Hamas muganda wange waliyo ekiri emabega wa Hamas. Baba bangi. Tuliko Abayindi obalabira awo, tuliko Abachina nkugambye bali mu kusaba okubeera eggwanga mu Uganda. Uganda erimu enzige eziri ebintu. Kiki kye mujagalamu okubeera bannayuganda ng'ate ettaka terikyabala mmere? Bakimanyi nti bo ye pulobulemu, bo be babireeta. Nabagamba nga Abachina n'Abayindi babadde mu meeting nga boogera ku nsonga y'emmwanyi. Saabagamba bulijjo sibagambaga amawanga abiri, Abachina n'Abayindi.
babadde nga bateesa ku byokola. Waliwo omuzadde yampeereza omwana olukuku luluma omwana alina olukuku yeetakola bwati yenna alinga emmumbwa. Omwana omubiri gufaanana n'emmumbwa. Nga bulijjo nabagamba nga Abachina n'Abayindi ne Museveni babadde mu meeting nga bateesa ekirwadde bwenkiti, nga bateesa ekirwadde eky'emmwanyi, bateesa ekirwadde eky'ente, bateesa ekirwadde ekyagundi, okujja ente ezaffe zinnansangwa mu saturation. Bulijjo si bibagamba. Bulijjo tetubibagamba. Nti ffe bwe tumala okulunda nga abamidiyani bajja batwala. Bwe mumala okubaza obulungi ng'ebbeeyi yonna nga bo bakola bulungi nnyo strategy zaabwe nga be balina okugula nga kasooli balina mugula nnusu 3 naye nga wasimba kasooli wagula ensigo kilo yagumu kitundu mu kinyo oteekamu ebigimusa simanyi bwe jjwako bwati n'oteekamu egundi ate n'oteekamu simanyi weed master ate simanyi n'oteekamu ekiwunga simanyi ekikola biki kasitaweeka n'omufuuyira simanyi bwakola biki n'obanga kasooli ng'ekinnya kya kasooli kimu ng'ekinnya kya kasooli kyatwala 12,000 buli kinnya kya kasooli nga buli kinnya kya kasooli wakiteekamu 10,000 naye kyo ne kimala okugira kigenda okumala okutuuka okukungulwa nga kikuwadde kilo 2 siringi 6. Bwe kiba kikuyambye ennyo nga kyabaze ekinnya kya kasooli ne kibala kilo 2 ne kikuwa nnusu 6 naye nga buli kinnya wakiteekamu 12,000 kitegeeza buli kinnya kikuttidde sente mmeka 1,400. Onoddamu okulima enkya, onoddamu okulima kubanga bw'obanga oli mulimi omutuufu ng'olima kufuna nga obibaze bulungi oteekwa okuba nga omanyi kati buli kikolo nkitaddemu sente mmeka era zigenda vaayo senga zivaayo buli kinnya nnyina okukijjamu bwenki nsobola ovaayo bwenti teekako okukungula otaddeko abakungula otaddeko abakongozi otaddeko biki ogenda okumaliriza ng'esente zo zonna zifiiriddemu kasooli. Bw'oba olunda nkoko olina okuba nga omanya nti nnyina enkoko 6 buli nkoko olunaku erya kwota oba kwota ya kwota ekiro egiriira ewiiki namba buli kilo ya sente mmeka eddagala lya sente mmeka n'omanya buli nkoko egenda etuuka okutundibwa nga buli nkoko omanyi gy'ozitaddemu osobole okutunda omanye buli nkoko ekuddiza sente mmeka oba esse sente mmeka. Museveni buli kintu akisse nti batula era mu abazadde abacelebrate nze mbw abaana bammwe bayise mumanyi lwaki Museveni yabasaba emisifomu nga buli mwana aliko details z'omuzadde line egi yonna batula ne baddira omwana wo omugezi bagamba ono omwana yani nti yeseba kijje omwana ono yani yennyonyi ntono omwana ono yani ye mugema mwana mugezi nnyo ne baddira mugema ne bamuwa emyenda nga mugezi ne bamuwa myenda omwana ne yeetamu okusoma kubanga bakimanyi oyo omwana y'odongo munnayuganda ono odongo n'owulira nti district number eya Nyakapiripiriti n'okattako eya Amuriyati ne district ye Amurugu zonna tezafunyemu first grade ne muggwamu amaanyi abazadde ne mutaweerera abaana bammwe kubanga baakwata wali egundi yaabwe kuba malamu maanyi ne baddira omwana w'omugezi ne bamuwa 9 n'omwana ne yeetamu okusoma ne balyoka baddira omwana wa kagulu kye ye ne bamuwa kamu nga yabadde afunye myenda omwana ne yeyongera amaanyi n'agenda asoma abammwe ne bagwa nkugambye bateekamu buteesi bwe bati system ebeni data yenna najja mutabani wa ASIIMWE wire muzzukulu wa Katongole muzzukulu wa gundi this is a problem ne bamuwa emyenda omwana n'akomawo eka n'akaba n'agamba daddi mu butuufu nabadde mmanyi ngenda kufuna buna twala eri muddeyo kuzanya buzanyi sente zange kakati genda olime abazadde abamu ku mmwe abaserebulatinze muserebulatinze byabwerera abaana bammwe si bye bafunye
abamu kumwe mukabambwa abaana bamwe bagudde abaana bamwe tebagudde batulwa ne bagamba ono nono bano bwe bati tubawe ne bagamba gana amasomero g'egindi tegajja kuyita gonna gagwe nkugambye kiri ku record omwana yakayana ne muzadde we ne baddayo ku UNEB n'asaba empapula ze ne bazigolola ng'omwana yabituuse yafunye kamu nga bamuwadde bunabuna nga yafunye kamu omwana n'agamba nze nabikoze tudde batuwe empapula zange UNEB n'ebikyusa ne muwa results endala olowooza kyali kwoyo yekka kyali kwoyo yekka kati bannayuganda mukimanye ebizibu Isirayiri bwekwata ebizibu byayo bwe tulina okukwata ebizibu byaffe omulambo gwa Kirumira omu gwali gwina okugwamu abanyarwanda 27 omulambo gwa Biriga gwali gugulina okugwamu abanyarwanda 27 ne bategera nti Uganda tebagisenikirako binnyo omulambo gwa Kagezi gwali gwina okugwamu abanyarwanda 27 kuba be babatemula oba babitukole naye nga bamanyi nti naffe gwe tukwatako abonna bamanya naawe abonna bamanya abo tebalina makulu wamawulira tulina okukwata enkwata endala ensonga zaffe niffe tuleetedde abasajja abo okutumanyira okitegedde otegedde kyawandikibwa kino ekyemmwanyi eziriiriddwa akawuka emmwanyi ziriiriddwa akawuka tetusobola kutunda bye tulunda lwaki kubanga omufirisuuti omumidiyani atulyawo kumpi buli ate sooka nno owulire katugendeko mu kyabalamuzi wano essula 3 osooka owulire ekiriwo ate wo tugendeko ko mu kyabalamuzi essula 3 owulire omuvuyo wawe gwava awalala essula eyokusatu gano ge mawanga mukama ge yaleka okukema Isirayiri olwabo bonna kubo abatamanya ntalo zonna eza Kanani kyokka emirembe gy'abaana ba Isirayiri bamanye okubayigiriza okulwana bo abaali tebamanyiiko n'akatono olubereberye abakungu 5 ab'Abafirisuuti n'Abakanani bonna n'Abasidoni n'Abakiivi abaatulanga ku lusozi Lebanoni okuva ku lusozi Balukerumoni okutuusa awayingirirwa mu Kamasi era baali bakukema Isirayiri okumanya obanga bagenda okuwulira ebiragiro bya Mukama bye yalagira bajjajjaabwe ku bwa Musa. Owulidde waliwo amawanga Mukama ge yalekawo wano okutendeka Abayisirayiri ab'omulembe ogwo oguba guliwo nabo okubeera abalwanyi kuba tebamanya biri bye balwana okujja e Kanani okuva e Misiri. Kati buli mulembe gulina challenges zaagwo Bayibuli kyeri wano kyegamba kati agamawanga galina okubeerawo okubeera challenge eri Isirayiri okusigala nga y'amaanyi ekyo kimu okiwulidde bulungi abaana ba Isirayiri ne batuula mu Bakanani Omukiiti n'Omwamoli n'Omuperizi n'Omukiivi n'Omuyebusi ne bawasa abawala baabwe okuba abakazi baabwe ne bawa abawala baabwe bo eri batabani baabwe ne baweereza bakatonda baabwe. Abaana ba Isirayiri ne bakola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi. Owulidde kati Isirayiri jjukira Ibulayimu yali afa yagamba Isaka tobawasangamu ate tofumbizangayo kati wano ne bakola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi ne balyoka babawasaamu ne babafumbirwamu ne batuuka n'okusinza bakatonda baabwe okuva ku katonda omu ow'eggulu awo katonda n'abagabulayo ne balyoka babakola ekyajabu. Kansubire n'ebyo nabyo tubitegedde bulungi kati njagala ngende ku muwala waffe Juli Sebutinde era yonna gyali musabira Mukama amuwe omukisa ate era amukuume kubanga abadde mukisa
wakati mu nzikiza abadde kitangala mu nzikiza ennene ennyo. Wulira, bw'osoma ekitabo kya sawa mmeka oba tugendeyo tukisome okuva essuula esooka ngisomesaako nnyo wano. Falaawo yagamba yayita abakyala babiri Zipola nani n'abagamba mutte abaana bonna ab'obulenzi. Bano abasawo be baali bakulira obusawo, ba midwives be baali babakulira, ne bagamba buli mwana azaalibwa nga wa bulenzi attibwe. Naye omuwala mumuleke, naye omulenzi attibwe. Naye abaali bakulira obusawo ne bagaana okukikola, ne bagaana okutta abaana ab'obulenzi, ne bakola ripooti ne bagiwa Falaawo, nga Falaawo abuuza lwaki abaana ab'obulenzi bakyalimu mu Isirayiri. Bayibuli egamba Zipora ne munne ne bakola ripooti ne bagiwa Falaawo ne bamugamba kubanga abakyala b'Ebbulaniya tebalinga Abamisiri. Ogenda otuuka okumuzaaza nga yazadde dda era ng'omwana wa mukutte nga mulamu oba tokyalina bw'omutta. Okitegedde? Naye Bayibuli egamba mu lunyiriri okuva ku lw'18 okutuuka ku lw'22 abo abasawo baali bagumba, naye olw'okuba baataasa Isirayiri, baataasa abaana ba Isirayiri obutattibwa, Bayibuli egamba nti Mukama n'abawa abaana. Mukama n'abakubagiza okuzaala kubanga baayimirira ne Isirayiri. Nsoose kivunula kati ate leka nkisome. Exodus chapter 1. Okuva essula esooka. Gamba abazaalisa ab'Ebbulaniya erinnya ly'omusifira, erinnya ly'owookubiri Puwa. N'ayogera nti bwe mubakolanga abakazi ab'Ebbulaniya emirimu egy'obuzaalisa, bwe mubalabanga nga bali ku ntebe, omwana bw'abanga ow'obulenzi mumuttanga, naye bw'abanga ow'obuwala abeeranga mulamu. Naye abazaalisa ne bamutya Katonda, so tebaakolanga bwe baalagirwa kabaka w'e Misiri, naye baabakuuma abaana ab'obulenzi nga balamu. Kabaka w'e Misiri n'abayita abazaalisa n'abagamba nti kiki ekibakoze ekigambo ekyo ne mubakuuma abaana ab'obulenzi nga balamu? Abazaalisa ne bamugamba Falaawo nti kubanga abakazi ab'Ebbulaniya tebalinga abakazi Abamisiri, kubanga balamu. Abazaalisa bwe bagenda okubatuukirako nga bamaze okuzaala. Katonda n'akola bulungi abazaalisa, abantu ne baba bangi ne baba b'amaanyi nnyo. Awo kubanga abazaalisa baatya Katonda n'abawa abaana. Falaawo n'alagira abantu be bonna n'ayogera nti buli mulenzi alizaalibwa mumusuulanga mu mugga, buli muwala mumulekanga. Nti kubanga abasawo bali baakola bulungi, baatya Katonda ne bataasa ezzadde lya Isirayiri, Mukama n'abakubagiza okubawaamu abaana, nabo ne bazaala ku baana. Eyo gundi emu, example emu ey'omukyala eyali ayimiridde okudifendinga Isirayiri teyaviira yaawo. Baali bagumba nga tebazadde mwana. Wulira, waliwo omukyala omulala nga sinabagenda eyo. Bayibuli egamba kati awo Falaawo we yalangirira n'agamba kati mwenna mu Misiri mukiwulire, buli alaba omwana ow'obulenzi owa Isirayiri attibwe okuva ku myaka bwe giti n'emyaka bwe giti. Naye nga bo bali abaatya Katonda, Mukama yabaddizaawo there and then. Kati tugenze mu kitabo kya Yoswa chapter 2, mbikwate byonna mbizinge wamu tuve mu kifo kino. Yoswa essuula ey'okubiri. Ono omukyala naye twamwogerako nnyo. Essula ey'okubiri. Yoswa omwana wa Nuuni n'atuma abantu babiri nkiso okuva mu Sitimu okuketta, ng'ayogera nti mugende mukebere ensi ne Yeriko. Ne bagenda ne bayingira mu nnyumba ey'omwenzi erinnya lye Lakabu ne basulayo. Kabaka w'e Yeriko ne bamubuulira nga boogera nti laba wayingidde muno ekiro ku baana ba Isirayiri okuketta ensi. Kabaka w'e Yeriko n'atumira Lakabu ng'ayogera nti goba abantu abazze gy'oli abayingidde mu nnyumba yo,
kubanga bazze okuketta ensi yonna. Omukazi n'abatwala bombi n'abakisa n'ayogera nti weewaawo abantu bazze gye ndi naye nabadde simanyi gye bavudde. Awo obudde bwe bwatuuse okuggalawo wankaaki ng'enzikiza ekutte abantu ne bagenda abantu gye bazze simanyi. Mubagoberere mangu kubanga munaabatuukako. Naye yali abalinnyisizza ku kasolya n'ababikkako emiti egy'obugoogwa yali ateeseteese obulungi ku kasolya. Abantu ne babagoberera mu kkubo eya Yoludaani okutuuka ku musomoko. Ababagoberera bwe baamala okuvaayo ne balyoka baggalawo wankaaki. Bo nga tebanneebaka n'alinnya gye bali ku kasolya n'agamba abantu nti mmanyi nga Mukama abawadde ensi era ng'entiisa yammwe etukutte era ng'abali mu nsi bonna basaanuuka mu maaso gammwe. Kubanga twawulira Mukama bwe yakaliza ennyanja emyufu mu maaso gammwe bwe mwava mu Misiri era temwakola bakabaka babiri ab'Abamooli abaali emitala wa Yoludaani Sikoni ne Ogi be mwazikiririza ddala. Naffe bwe twakiwulira emitima gyaffe ne giryoka gisaanuuka so tewali muntu asigalamu omwoyo gwonna ku lwammwe. Kubanga Mukama Katonda wammwe oyo ye Katonda waggulu mu ggulu era wansi ku nsi. Kale kaakano mbeegayiridde mundayirire Mukama kubanga mbakoze bulungi nammwe okugikola obulungi ennyumba ya kitange era mumpe akabonero ak'amazima era n'okuwonya kitange ne mmange ne bannyinaze ne baganda bange ne byonna bye balina n'okulokola obulamu bwaffe mu kufa. Abantu ne bamugamba nti obulamu bwaffe buligatta obulamu bwammwe bwe mutalibuulira bigambo byaffe bino. Awo Mukama bw'alituwa ensi ne tulyoka tukukolera ekisa n'amazima. Awo n'abassa n'omugwa ng'abayisa mu ddirisa kubanga ennyumba ye yali ekwataganye ku bbugwe w'ekibuga naye yabeera ku bbugwe. Kasikenkomekaawo omukyalo ono nakamwogerako emirundi egiweze mbadde muleetanga mu bubaka obw'enjawulo. Omukyala yali mwenzi nga mu kibuga Yeriko ennyumba ye eri kumpi n'ekikomera ne fensi ey'ebweru. Bo bazimbanga ebibuga ne bateekako bbugwe kati ng'ali ku wofulumira bwotyo bw'omaze okufuluma Yeriko. Isirayiri ne bagendayo okuketta abantu 10 Yoswa ku luno ye yasindikayo abantu ne bagendayo okuketta kubanga Musa yali akyaliwo. Yoswa yasindika 10 gundi Musa yasindika 12 including Joshua. Ku luno Joshua bw'amala nga naye alina okukola ripooti eyiye n'asindikayo ababaka ababe abakesa ababe bamuletere ripooti ng'eri valid nga kugendera kubiri bye balaba lwe baaliwo nga Musa akyaliwo kati ayagala eyiye eri updated. Bwe bagenda batuukira wa Lakabu omwenzi Lakabu n'abakweka n'abayambako okumaliriza ekintu ekyo ne baddayo. Bayibuli egamba baamulayirira ne bamugamba gwe ne famire yo temujja kuzikirira. Bwe tulijja nga tukomyewo okutwala ekibuga kino omuntu yenna alisangibwa mu nnyumba yo era bamugamba bwe bati alibeera ebweru omusaayi neguyiika guliba ku ye naye alisangibwa mu nnyumba yo talibeerako. Omusaayi gwe teguliyiika bwe guliyiika Katonda agutuvunaane. Era abaana ba Isirayiri lwe baakomawo okusuula ekibuga Yeriko n'okumalawo abalabe baabwe bonna abaali mu nnyumba ya Lakabu bonna baawona. Ebyawandiikibwa bino ebibiri mbireese olwe 1 embeera eri wakati mu Uganda ne Isirayiri bwe bubaka bwe tuliko. Omuwala wa Uganda oli yayimiridde ku lwa Isirayiri. Ekibuga kyalimu abantu bangi naye omuwala omu ye yayimirira okutaasa Isirayiri ogwo era ye ne famire ye baawona. Ensi yonna yabadde erina abantu abalipresenting okulonda. Omuwala omu oyo yataasiza asobola okukiikirira Africa yonna asobola okukiikirira Uganda. Era nze nsiimye nnyo Museveni okuvaayo ne yeegaana ekintu ekyo n'agamba ekyo si kyaffe nga gavumenti si position yaffe. Weebale Mukama position y'Abannayuganda iffe katugi owuninge ku lw'Abannayuganda ffe abamanyi ekyama ekigirimu. Ffe katugi owuninge. Nkugambye omukyala yali akulira abazaazisa nga yasoma obusawo yasoma okuzaazisa naye nga tazaalanga ku mwana. Naye olw'okuba ya protectinga ezzadde lya Isirayiri n'ataliwaayo kufa Mukama yamukubagiza omuwa abaana.
Bayibuli egamba nti Falawo yabagamba bwe mumulaba ku situulu akatebe okuzaalirwa abakyala mwekanga nga wali ozaddeko gwosobola okumanya kyekitegeeza nti edda wabangawo baatuulanga nga okugulu kuli eno neno kuli eno bagiyitanga situulu akatebe ak'okuzaalirako si akasituulu kano ak'okutuula ak'okuzaalirako ng'opushinga omwana ne babagamba nga yabagamba gwe mutwala kubanga babeera essaawa nga bamaze zibala gweno ku ssaawa nga 9 ojja kuba ogeze ekintu ku ssaawa 9 gwoyitawo gwogenda kasituulu neri nga wakyali abakaba wowe gugira olindako omwana akyali wala omutwe tegunasembera yaye mama gwe gundi gwotuuse jangu nti buli gwe muteeka ku kasituulu ako ak'okusindika omwana awo nga amusindika bwe mumulaba nga mulenzi mumuttirawo ku delivery point awo nga ku delivery point awo wookattira n'omugamba maama bambi ozadde naye ozadde mulambo ozadde mufu nga muno n'omulala bw'aba muwala mumuleke bw'aba mulenzi mumutte naye olw'okuba baayimirira mukama yabaddizaawo mukama ate Katonda tayiza kulyaza amaanya. Waliwo omusajja omulala gwe twayogerako wano omukyalo omulala gundi family gye twayogerako wano olulala eri mu Bassekabaka ekyokubiri essula meka 8 omukyala yali tazadde mwana mulenzi in fact oba teyalina mwana n'alabirira Elisha mu bigambo bye agamba ono omukyala olwa Katonda wa Isirayiri bwe buti bwe bulibanga kampegano ojja kuba n'omwana ow'obulenzi ku bisambi bye. Okitegedde? So njagala kwebaza Katonda olwa muwala wa Uganda oyo Julie Sebutinde okuyimirira mu kyamagero okuyimirira mu prophetic mu kintu eky'obunnabbi n'ayimirira ku lw'eggwanga Uganda. Abatakitegedde abatakimanyi bwe mba mubadde mukiwakana nga temukimanyi kati olwaleero okitegedde gwe kyoba omanya omukyalo oyo ekintu kye yakoze tusabe busabe mukama akigaziye akitugabanyeeko Uganda ffenna olunaku lumu tulye ku bibala byakyo. Mujjukira bwe nabagamba ekintu kya Kiyira ekya River Nile. Mujjukira prophet gwe nabagamba eyatambula n'ava Isirayiri najja papasire nga mukama amutumye okusumulula Uganda mu kikoligo kyerimu najja ng'omulambuzi najja wali ku Kiyira wali wembagamba wali awali amaanyi ago ge baagala ennyago Abangereza ge bazenga bazanyiramu najja n'asabirawo n'ayiwawo n'amafuta ebintu ebimu tubirekayo lwakuba si kyekiseera ekituufu oba oliawo ekyokubyogera. Prophet Omuyisirayiri mukama yamutuma kuva Isirayiri ne be ya contactinga mbamanyi ne lwe bamutwalayo ndumanyi n'ebyakolebwawo mbimanyi n'abaavuga mu lyato bo baalowooza nti oba bali ku byabwe byabalokole ne bagendawo wali amazzi we gaawukanira agakirira n'aga Nile n'aga Victoria awo awali egundi eyo. Omanye ekiri awo omanye ekyama ekiri awo ndibibabuulira mu kiseera kyabyo. Nyina ebintu bingi nga sisobola bijjayo saawa zino nga ndibijjayo wanudde ng'ekikutte obudde kibutadde ate essaawa yonna kigenda bbuta. Mukama abawe omukisa. Mbabuulire ekintu kimu Katonda wa Isirayiri alwana ng'ali n'Abayisirayiri jjo twagambye. Lwaki tulowooza nti Katonda agenda kukolera Uganda Katonda we Elisha agenda kukola mu Uganda nga temulimu Elisha? Lwaki mulowooza nti Katonda we Eriya ajja kujja akole bye yakola ne Eriya nga mu Uganda temulimu Eriya? Lwaki mulowooza nti Katonda wa Samusoni ayinza okujja akole mu Uganda nga temulimu Samusoni? Katonda wa Samusoni yakola waliwo Samusoni. Katonda we Elijah yakola waliwo Elijah. Katonda we Elisha yakola waliwo Elisha. Katonda wa Daudi yakola nga waliwo Daudi. Tosobola train tesobola kutambulira watali leerwe. Wateekwa okubeerawo leerwe train etambulirewo.
tosobola kuteeka mmeeri ku riva Katonga. Bwabaawo Katonga yokka tosobola kuteekawo mmeeri. Emmeeri erina amazzi geetambuliramu. Katonda wa Isirayiri akola nga waliwo baakola nabo. Lwaki ffe twagala Katonda wa Isirayiri? Njagala nkubuuze, Katonda wa Elijah okakasa ajja akole ne Serwadda. Serwadda ye Elijah, kubanga Elijah gwe muyina Uganda ye Serwadda. Katonda wa Elijah asobola okukola ne Serwadda. Katonda wa Elijah yayimira mu Akabu n'awakanya Akabu. Serwadda akolagana ne Akabu. Kati Katonda wa Elijah asobola okukolera mu Akabu. Katonda wa Elijah asobola okukolera mu Serwadda. Serwadda ali ne Akabu. Oba byenjogera tubitegedde. Katonda wa Dawudi ajja akolagane nani ng'eyali badde abantu abali e Uganda abalina okukola ate bali ku sayidi eri. Katonda ayagala Elijah ng'ayimiridde eno ng'afeesinze ne Akabu. Katonda ayimirire ne Elijah awangule Akabu. Kati be Elijah be muyina bonna batambulira mu mpale za Akabu. Elisha gwe muyina ye kazimba mugalu nga babayita n'okusabira abantu abali mu bulumi ne bagaana okujja. Wabula mwagala Katonda wa Elijah ajja akole nani? Wulira gwe, abo abasajja Katonda yabakolerangamu kubanga baali bakolaganika nabo. Olunaku lumu abantu baasituka ne bagamba Elisha, we tusabira wakaddiye tugende tuteme emiti tuzimbe ekkanisa endala. Ne beeyazika embazzi. Elisha n'agenda nabo okutema emiti. Elisha n'asituka n'agenda nabo ne batema emiti nga bw'asomba nga bwe baleeta. Olwa njagala ombuulire, Serwadda abo abasumba bammwe bwe mugamba baakawaayo emirundi emeka. Bo tebawaayo, bo tebazimba, bo tebakola ki, bo buli kimu babakolera kikolere. Elisha yasituka n'agenda n'abaana mu kibira okutema emiti. Era Bayibuli egamba baba batema emiti. Embazzi y'omwana gye yali yeeyazise neewanguka mu muyini n'egwa mu mazzi. N'akaba n'amugamba embazzi y'abandi ngyeyazise na bweyazise. Egudde mu nnyanja, n'amugamba ndaga weegudde. Omusajja wa Katonda n'akwata akati n'agigira n'agijjayo n'agibbulula. Ng'ali nabo. Abaffe bimeka bye babeeramu, bulumi ki bwe tubeeramu nga babulimu? Bulumi ki bwe tubeeramu nga babulimu nga nabo tuli nabo nga tubuyitamu nabo? Abaana abaabwe tebasoma na baffe. Serwadda yagamba omwana we bwe yamutwala e Makerere ne beekyanga ng'abaana beekalakaasa olw'embeera embi, ensula embi, toyimbi, ebyokulya bibi, simanya alawensi. N'akwata owuwe n'amutwala e South Africa. Era Serwadda agamba omwana wange tabeera mu byakwekalakaasa. Wabula mbu yamaze osoma yamukomezaawo ajje akolere e Uganda. Tajja kukolerayo. Tajja kukolerayo, mutwala akolere South Africa gye yasomera. Oba byenjogedde bitegeerekese. Wateekwa okubaawo omulembe ne gusituka nga Katonda train egenda okujja nga waliwo leerwe. Naye ffe twagala kuleeta train ate tuzimbe leerwe. Twagala kusooka kuleeta mmeeri ate tutetenkanye amazzi mweneetambulira. Mukama bawo omukisa. Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaza olunaku lwaleero. Nkwebaza Mukama olw'akawungeezi ka leero. Nkwebaza olw'ekigambo Mukama. Bayibuli egamba nti Omwoyo Omutukuvu gwe musomesa w'abasomesa. Nsaba osomese batabani bo ne bawala bo Mukama. Bategerere ddala ennono n'obutuufu obw'ekigambo kya Katonda. Mukama leka buli muntu yeetuukire mu maaso go okusinga okubaawo abamutuukira. Mukama leka buli muntu akwetegerere. Mukama tusaba, Bayibuli egamba nti waliyo akasanvu akatavuunamiranga Bayaali. Waliwo akasanvu akatavuunamiranga Bayaali Mukama. Bayibuli egamba oyinza n'okulagira amayinja ne googera go ne gaweereza. Mukama situlayo omulembe omulala. Situlayo omulembe ogukumanyi, situlayo omulembe ogukutya, situlayo omulembe oguli virgin mu buweereza. Situlayo omulembe mu linnya lya Yesu abatagenda kuwuliriza bannabbi abakadde. Bayibuli egamba waliwo nnabbi omukadde eyatomeza nnabbi omuto, nga nnabbi omuto omutumye n'agenda naye ate n'adda mu gaboozi ga nnabbi omukulu
nabbi omukulu n'amutomeza Bayibuli egamba nga bye wamugaana nabbi omukulu n'amugamba nze maze mu buweereza emyaka 7 ozannya. Bayibuli egamba empologoma neeva gyevudde n'emutaagula n'emumalawo. Mukama yimusaayo omulembe ogutagenda kuwuliriza mulembe gw'abannabbi abakulu naye nga guwuliriza eddoboozi eriva gy'oli, kuba nabbi omuto teyawuliriza ddoboozi riva gy'oli. Bye wamuwa yabikyusa ng'awuliriza ebya nabbi omuto ebya nabbi omukulu. Mukama situlayo omulembe ogugenda okutambula naawe, situlayo omulembe ogugenda okuwulira eddoboozi lyo. Mukama situlayo omulembe ogugenda okulwana. Mukama situlayo omulembe mu linnya lya Yesu ogwambala ekiruyi. Bayibuli egamba waliwo omwami yayambala ekiruyi ku lulwo n'agoberera Omuyisirayiri aleese Omumidiyani mu lusiisira lwabwe. Bayibuli egamba n'ayambala ekiruyi n'omugamba okuva n'olwaleero bakabona bajja kuva mu lunyiriri olw'okuba yayambala ekiruyi ekikyo n'akola ekyo kye yali alina okukola. Mukama nsaba osikula emitima gy'Abannayuganda, kubanga tuyita mu mbeera y'emu ne Isirayiri, naye enkwata y'ensonga ekyukira ddala. Mukama Bannayuganda ensonga tuzizanyiddemu. Mukama eggwanga lyaffe tulizanyiddemu. Future yaffe tugizanyiddemu. Future y'abaana baffe tugizanyiddemu. Naye Mukama nsaba otuweeyo enkwata y'ebintu endala nga Isirayiri bw'ebikwata, n'abalabe baffe babe nga bakimanyi nti otulumba okimanyi, naffe bwe tukukwata kajja kujjuutuka. Naye Mukama Bannayuganda bakaaba bukaabi, Bannayuganda balamenti nga bulamentinzi. Tusaba Mukama omwoyo w'okukola, omwoyo wa action, omwoyo w'okusituka, omwoyo w'okulwana, omwoyo w'okuwaguza. Bayibuli egamba mu kitabo kya Yokaana nti obwakabaka n'obwakabaka bwa Katonda okuva ku mirembe gya Yokaana omubatizo okutuuka leero buwaguza violence, nti era n'ababutwala banyaga bunyage. Mukama nsaba Bannayuganda bategeere nti omulabe waffe yajja otwala Uganda yaginyaga, naffe tulina okukola kyonna ekisoboka Mukama okwezza Uganda mu linnya lya Yesu. Otherwise Bannayuganda bafuuse momboze. Mukama bwe tumala okulima ng'omusajja ajjayonoona ebirime, bwe tumala okulunda nga gyatutwalako bye tulunze, bwe tumala okulima nga gyabitwala ku bbeeyi entono. Mukama buli kimu ffe tukolera mu loosi, nti ettaka yalifuula ekitagasa, nti ne bw'olima tofunamu. Abaana ne bamaliriza ng'ettaka balitunze kugula bodaboda. Nkusaba gwe Katonda w'amazima, nkusaba gwe Katonda w'ekisa ekingi, ofuke omwoyo w'okulwana, ofuke omwoyo w'okwenunula mu linnya lya Yesu Omwana Katonda Ayinza Byonna. Ebbanga lye tumaze mu lubuto lw'ekyennyanja Mukama limala, kituwande mu linnya lya Yesu, mu linnya lya Yesu. Bwe kuba kufa Mukama osobola otuzuukiza. Uganda bw'eba yafa osobola ogizuukiza. Yesu Abafalisaayo baamusaba akabonero kwe baba balabira, n'abagamba sina kabonero ke ngenda bawa, akabonero ka Yona kabamala. Eyamala mu lubuto lw'ekyennyanja ennaku 3 ate n'amala n'avaamu. Akabonero kamala. Kitegeeza Mukama yali abagamba nti n'amagombe gasobola omuwandula oba ekyennyanja kyawandula Yona. Naffe Mukama amagombe ganaatuwandula mu linnya lya Yesu Omwana Katonda Ayinza Byonna. Ebibadde bifudde mu Uganda bizuukire. Mukama amagye ga Uganda, abaana Bannayuganda abali mu magye bwe baba baafa ng'emitima gyabwe gyafa nga baatya, Mukama osobola okubazuukiza mu linnya lya Yesu, ne bawoolera ku lw'eggwanga, ne bawoolera ku lw'abajjajjaabwe ababonyeebonye, ne bawoolera olw'abantu baabwe abali gye babaleka nga babagoba ku mataka, ne bawoolera mu linnya lya Yesu. Mukama ne Bannayuganda osobola obbazuukiza, osobola Mukama okubizza nga bwe birina okubeera mu butuufu bwabyo mu Kristo Yesu Omwana Katonda Ayinza Byonna tusabye. Amiina. Mukama nsabidde abalwadde, nsabidde abanyigirizibwa, nsabidde abayita mu mbeera ezitali zimu, nsabidde abantu Mukama ab'emitima egyennyise, nsabidde abantu abatakkiriza abatamanyi kiddako. Mukama buli omu zuukiza essuubi lyabwe, Mukama zuukiza Mukama future yaabwe. Waliwo abaagivaako, waliwo awulira olw'okuba amaka gali gaafa tayinza kweyongerayo, olw'okuba relationship eyo yagaanye tayinza kweyongerayo, olw'okuba omulimu gwagaanye awulira byonna tebisoboka. Naye nsaba Mukama ozuukize ebifudde, omwoyo azuukiza ebifudde ayingirewo mu bulamu bwabwe mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda Ayinza Byonna tusabye. Amiina. Amiina. Ali ogamba nti ayi Mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo, ne nzikiza n'omutima gwange, ne njatula n'akamwa kange nti ndokose.
sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oluwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku Ayi Katonda n'okusekimu ku Mwoyo Omutukuvu tusaba bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna bireme okutuvaako emirembe egitaggwaawo. Amiina. Katonda omulungi bwekisaba w'omukisa Mukama abanjagalire tujja kusinkana enkya Mukama bw'anaaba ayagadde. Genda osome ebyawandiikibwa ebyo n'obwegendereza. Mukama akunnyonnyole, Mukama akugaziyize ebyawandiikibwa ebyo ate naawe ogende obibuulira abalala mu linnya lya Yesu. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku Ayi Katonda n'okusekimu ku Mwoyo Omutukuvu tusaba bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna bireme okutuvaako emirembe ekitaggwaawo. Amiina. Katonda omulungi w'ekisa abampeera omukisa tukyalumbuye gyali leero tugenda kusinkana mu kiraasi. Mukama abanjagalire sigadde ndi muweereza wammwe ASIIMWE. Tusinkane enkya mu Bible and Politics. Mbaagala nnyo. Mweraba.